naye Alex ne banne bwe baavaawo tebaddamu kulabika. Obvious simanyi bagenze kooto ndowooza simanyiwa naye bwe baava eyo buli omu n'akwata ligye kile nembalire oba nemutebe ne bagenda essuli. Alex ng'ayagala nnyo abantu abagezi teyeesembereza basiru ate ng'ayagala nnyo abantu abalina kye bamwongerako so si okulujjako nga tolina kyokugattako. Yakwanagana nnyo ne Ssenkuluge. Alex emizannyo gyeyafulumyanga ku National Theatre batono abakyaliwo abaalaba ku ngulu y'akamukukulumuko era abasinga bamanyi nti yazannyira ku National Theatre akokka naye koko yakoleranga rehearsals ze Matumbi Budde so ne Kadede yakoleranga yeeyo rehearsals. Alex yasitulako ow'ekitiibwa Gordon Wagga muno n'amuleeta mu private theatre y'abakayimbira. The Lord is good all the time. And all the time. What I had to say has already been said, and that makes me a not operator. Naye ebintu byetutamanya ku Alex byetumwogeddeeko. Description: tall, slender man with a high frame, shoulders straight, of long legs and arms, and the waist narrow, moving with ease, throwing long and easy strides, always standing out in a crowd, thanks to the tall posture. His attire is fitting in a straight, clean line, qualifying for a figure 1. There was something about his eyes. That was the description. Now the explanation. Najja n'ambuuza naye Matovu byoyogera ku banno obijja wa? Konze ne mmanyirawo munnange naye banzijukiza nga bakyali mu transit nga ye bwali. N'aŋŋamba nti naye kasajja ggwe kati olowooza olinjogerako ki? Konze gwe weetantale weefiisefiise. Ebyange biŋŋambire ddala kati nabo lugwe. Konze Alex just die. Gwe fa bufi kakano wuuno tutuno muzzukulu wa Kabangala Kateeta Omumbaale. Eryo lyalinga ddoboozi lya Maika Kande munywanyi waabwe naye yagenda dda ku radio emu yokka Radio Uganda eyaliwo mu biseera ebyo. Kiyinjika okuba ng'amaanyi ge n'amagezi ge ebyamufuula ow'ensonga yabigabana kuva ku bujjajja obwo obwebwabwe bukojja. Bunti nno obwo waaliyo omusajja Kabangala yagula ebintu mu dduuka ly'omuyindi. Ku lisiiti baateekangako erinnya ly'omuguzi, ye Kabangala yawandiikawo Kabangala asasudde. Kati akuteebereza omusango baakutwala yani yagusinga. Embaga ya Maika Kande ne Lilian Kibirango yali buli bya Apollo. Kyenzijukira nti twali Claire Guluba ye yali Desman wa Kakande, naye ono agalamidde wano ye yali MC ekyo kisika esinga obukulu. Ye yasooka okubeera MC ku mukolo gwa banne ng'ayambadde overall eya kaki. Yali baaluganda nnyo ne Philip Bombole Bikaaya. Baabeerangaawo ku Namirembe Road bwe baasinziiranga okubeekwa mu bidongo. Bwe twakolera ne Philip Bombole Bikaaya nga bakayimbira Ddire Mutebi, Frank Mbalire, John Subuga awo mu Radio Uganda twali tukola mixed reel album bakayimbira n'abakulu abo. Naye Alex ne banne bwe baavaawo tebaddamu kulabika. Obvious simanyi bagenze kooto ndowooza simanyiwa naye bwe baava eyo buli omu n'akwata ligye kile nembalire oba nemutebe ne bagenda essuli. Alex ng'ayagala nnyo abantu abagezi teyeesembereza basiru
ate ng'ayagala nnyo abantu abalina kye bamwongerako so so okulujjako nga tolina kyokugattako. Yakwanagana nnyo ne Ssenkubuge. Alex emizannyo gye yafulumyanga wano ku National Theatre, batono abakyaliwo abaalaba ku ngule y'akamukukulumuko era abasinga bamanyi nti yazannyira ku National Theatre okka, naye Koko yakoleranga rehearsals ze mu Matumbi Budde, so ne bagenda ekoleranga yeeyo rehearsals. Alex yasitulako ow'ekitiibwa Gordon Wagamuno n'amuleeta mu Private Theatre y'Abakayimbira. Wagamuno bwe yavaayo n'agamba abantu bansanyudde kulaba emizannyo, n'akola akatheatre k'abakagge eyo ekyengera. Kyokka ng'ate ekyewuunyisa buli bbanga eggere nga Ssaabasajja Kabaka agenda ku Private Theatre oba Private Academy n'abakyalirako. Mu bibiina bya Katemba byonna Alex ndowooza yasinga kuganza Bakayimbira Directors, naye ndowooza bwakuba Ssenkubuge oyo yeenyigirako ne mukutendeka omuzannyo Sophia. Omuzannyo ogwo yali agutendeka yaguyizaamu n'ennyimba, gwe muzannyo gwe nasooka okukola n'omuntu gwe nali nsinga okutya mu by'okuyiiya ne tukola ennyimba ezibeera mu muzannyo gwe gumu. Oba yatwala erinnya lya Sophia, nzijukira yatwala Kristi kusimba omuntu atemanyiiza, atemala gakyala, ateesembereza kawawa, atabikkirira ku kitamunyumidde, ateegezebwa kyala. Ate nzijukira akasibiranga ku Friday Africa Corner ku mmeeza ya SPD, baagabana bingi, baayolesebwa bingi, baaloota bingi. Alex yalina endowooza ey'engeri nga bw'oyita abantu okujja wano balabe ku kyofungi, basasula balwana, bakuluma bakungiriza, kyokka okubabuuza nti mulabyeyo ki ewa Alex oba kyebiyizeemu nga bagamba nkuleeta mulanga nno nga nina kyentegedde naye binyuma okukamala naye sina kyentegedde. Alex style ng'olwo mu masomero eriyo n'amasagalya ya Father Primes nga wano waliwo Alex Mtumbu abaalinanga enzannya eyaabo. Ate Father Primes ye twamwagalanga nnyo, yatuleeteranga obuwala obwakufiga obumibikikomerera wano emukulekanga tusolobeza walinga bakulowa emishabamu. Olumu tuba tunyumya ku by'obufumbo n'amaka, yeekokkola ab'eŋŋanda, abaami n'abakozi mu maka, tumalako emirembe. So ng'omuntu ng'oli munno mwalibaddengako mwekka mu nnyumba yammwe nga mukunyumbuka mute ntegeeza okumya oli nambeeno nambeeno nebisimanya ne bufumba nga tewali ayambadde. Kaakati naffe Bakayimbira byetweragiranga ku b'Uganda ntegeeza ab'Emutuma tubadde landalidde ni maakane swedini okumala omwezi mulamba nga Alex ababa batwala n'abamazaayo omwaka mulamba Austria, America nga baleero. Abajulizi bwe bali wano, Didi waali, Nsuubira, Basajja, Mivulooyo gwe mulaba owakabi waali, Frida gyali, Mabira waali, Kanaakulya n'abalala. Mwaka mulamba bagenze kukuwa abamma balayo mu wiiki ne bagenda ne bakola n'embaga nga bakomyewo. Now the diagnosis. Omugenzi ekyamuse tayagala ndongo. But the prognosis predicted otherwise. Abennamusamba ekituleese musango gwabwavu. Kati eno gye bayita okukoza n'okukomba essowaani. Bw'obanga wali ogizeeko ne bwe kaba katono katya teweeyibaalanga, kubanga kakabe katono kakibe kinene kakube kunene kwonna kuba kutira, kubanga akatono ako bwe katuuka gy'okatumye kandivaamu ebibala ebirabwako. Abeegizaagiza nga temukirira ddala mumenya
abagira eryaddala obugizi omu akira obugizigizi 1000 obwemoola obwemoozi so singa buva mu kwegizagizanga ne bugirira ddala wandibaddewo enjawulo. Tomanyiddwa okumala galya buli bw'osanze si gwagatta endeku na bwe yakwesembereza ate n'amagangayiro ogeeroboza bwekubanga ddala wagiriddwa okubabiriddwa anti ab'enda ya Nantuttululu oza be basingawa tebamala geegirirakirira ne bwaba wa 19 emyaka era bagamba wateeka okuba nga waliwo eyagize nti oba kakadde kanne kamugize akasookeyo nanga Abaganda mu maaso g'amaaso ag'obulijjo obadde kannaluki naye mu bwongo bwannabitone obadde sseddume obadde namudigiri obadde ssetterekero obadde ssettendekero generaali oy'emyuka ennya. The transcription. Behold, you were told then with a following shadow. Now you are long with no shadow at all. It's done. You have rested your case. You are now submitted to 6 feet under with no chance or hope for parole. Naye nga sinazaawo kateeka kubuuza biriibanga eziyabyogedde ebyo nabimanya ebyokwesobola okuba okwata nefumu ng'ogende bwakaliri naayo okuyiga ate nakino ekirala waliwo waliko ku stage 1 abaana ne bazanya byota abalabidde nozaawo olutimbe nogamba abalabiteyo babawe sente zammwe ebyo nga bikyalyawo waliwo olugudde emagere lwakadde bubiri nga akisinga birire